أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. إن الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا يباكي إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. إن الله لا إله إلا الله. Bana ya basiramu mwe n'abaliwe ebigambo ebyogerwa bikulu nga muganda waffe atuuse wano. One day one time the same time lujja kuba lulwo. Omuntu yenna atudde waatudde ng'oli mu mboozi weekakaseeko ebigambo bino nti eggulo Isima yabadde ayogera. Saawa eno ali mu batayogera abateesaliralo. Bwe tubeera nga tutandise nti la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur. Bana yecha abusiramu okuyimuka nga maiti eyitawo kyekimu ekiweebwa ekitiibwa munaffe agenze abadde muntu nga ffe. Rasulu sallallahu alaihi wasallama maiti we zaayitangawo obanga yoyisaawo maiti wabanga akamu akabonero akawa omuntu ekitiibwa kuyimirira. Isima abadde musajja kikakatako ffenna abazze okuziika okubeera nga tumuwa ekitiibwa okuyimirira. Buli omu mu kiti kye bw'ali essaawa ya Isima enkyayo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bakadde baffe mwenna we muli mutuule, mukalire mutuule. Eddiini eryo bamaseeka abantu abazze mutuule wansi nga seeka agenda okutandika okubeera okubuulirako ng'ayogera eri Havarein olunaku lwa Ismail. Omusajja abadde tatya mu kwogera nga ye yeekakasa nti mutabuliki olwayo takyasobola.
batuba Allah muwulirize nnyo ebigambo byonna ab'amawulire abantu mbawe ku space balasobola okulaba ki we bali muddeeko ebbali abayeri batunule eri omuwalimu atandika okwogera by ssaawa 10 program kirina okuba nga tumaliriza. Tusaba busabi mubeyaringe ne program yonna nga bwetambula. Seeka fadhali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أولوغانا bakungani wano ab'ebitiibwa abakyala n'abaami, sookera ddala ebigambo byange nsooka okubeera nga ntendereza Allah tabaraka wa taala subhanahu wa taala bw'aba yagadde n'amuggyako ekyengera ky'obulamu. Nabwekityo Allah subhanahu wa taala tumwebaza ffe abalamu abakyaliwo, tumwebaza olw'ekyengera ky'obulamu kyakyatuwadde, ne tumwebaza Allah subhanahu wa taala olw'ekyengera eky'obulamu bwawadde muganda waffe Ismail, mwenna gwe mumanyi obulungi. Allah bw'ati bw'asazeewo okubeera nti ekiseera kyamaze ku duniya kimala, n'asalawo ajje mu maaso ge. Tumwebaza Allah subhanahu wa taala olw'ekiseera kyamuwadde, byonna byakoleddemu ebirungi. Tusaba Allah obeere ng'obikkiriza, ate waaseereredde n'akusobya, tusaba Allah obeere ng'omusonyiwa. Nzezaako okusalirako ekitiibwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, omusomesa omulungi Allah subhanahu wa taala gwe yatusiimira nga emusomesa, yasembayo mu basomesa bonna be yasindika, era n'amusindika nga wansi yonna eri abantu bonna. Tumwebaza Allah subhanahu wa taala, tusindikira omusomesa omulungi, buli kimu yatusomesa bulungi. Nabwekityo ekitiibwa Allah subhanahu wa taala tumufunze, yatugamba mu bigambo bye, n'atugamba nti kullu nafsin dha'iqatul maut. Kyemulina okumanya nti buli mwanadamu yenna, buli mutonde yenna ali ku duniya ateekeddwa okubeera nti akombezebwa ku kufa. Kitegeeza nti okufa kusookayo busoosi, naye nga ffenna lyekkubo lye tugenda okubeera nti tukwata. Nabwekityo ku nsonga eyo, si musango si zambi, tewabaawo kyamaanyi okuggyako Allah subhanahu wa taala bw'ati bw'aba ageze. Buli omu Allah subhanahu wa taala yamutegekera olugendo lwe, agenda kujja ata ku duniya, ate agenda kumaliriza atya, agenda mutuukako atya. Eriyo bannaffe abafiira ku bitanda nga beebase, eriyo bannaffe abafiira mu akisidenti, eriyo bannaffe abafa mu nfa ez'enjawulo. Ekikulu si ofudde otya, naye ensonga enkulu biki by'okulembeza by'ogende nabyo mu maaso ga Allah subhanahu wa taala. Tusaba Allah ow'ekitiibwa, era nga mbakubiriza mwenna abakuŋŋaanye wano, temuyina kye mukyasobola kukolera muganda waffe Ismaila ali mu ddiiro wali, wabula okuggyako okubeera nti muboogera ebigambo bino mubiisa ku nnimi zammwe.
mugambe nti Allahumma gfir lahu, ay Allah tukusaba omusonyiwe. Ekyokubiri mugambe nti Allahumma thabbithu, ay Allah munyweze gyalaga. Kubanga Ismail olugendo lwatandise si lugendo lwangu, si lugendo lwa kumaliriza nkya oba kwosa nkya. Atandise obulamu bw'obulala. Naffe bwe tugenda okutandika essaawa yonna. Nabe kye mulina okumanya abaddu ba Allah ab'ebitiibwa bakuŋŋaanye wano mu biti eby'enjawulo, tyeryo ekkubo buli omu bugenda kutya ku makya nga tukuŋŋaanye nga bwe tukuŋŋaanye wano olwaleero. Olwaleero tukuŋŋaanya ku Ismail, enkya tugenda kuŋŋaana nga tukuŋŋaana kuwerekera ggwe. Naye bulijjo mu dduniya Allah subhanahu wa ta'ala obulamu bw'abantu abutwazise abutwazika nga chansi. Olwaleero Ismaila Allah amukowodde, takyalina kyasobola kwekolera. Naye gwe Allah subhanahu wa ta'ala kyakuwadde chansi olwaleero ossa, tekitegeeza nti otegeera nnyo, oli mugezi nnyo, wabula Allah kyakuwaddeyo chansi olongoose. Mbasaba buli omu akozese chansi eyo Allah gyamuwadde okubeera nti weddako. Mukiba nga waliwo embeera ebadde tetambula bulungi, nkusaba obeere ng'ogirongoosa, weetegekera akaseera nga kano nga tukuŋŋaanye mu lujje ewammwe, kubanga kijja essaawa yonna nkya oba kwosa nkya. Owekitiibwa Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yatugamba mu bigambo bye nti omwana Adamu Allah bw'amukoowoola nadda gy'ali, emirimu gye gyonna gikutukawo. Ne Ismail emirimu gye gyonna gyakutuseewo, okuggyako ebintu bisatu byo bisigalawo. N'atugamba nti ekisookera ddala sadakatun jaariya,